Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A very good morning, a very good afternoon, a very good evening. Kijja kusinzira budechi a video eno wegenda kubeera nga te ekutuukira ko Fahad Pro UG omuweereza wamwe amanyigide wone updates ku bishe bisodo kubeera nga te bi happening amusonda ze gwange ezenjawulo andaddala gwe jotasobola kubeera nga te otuka bubanga ogifunye agiteekeko ekigalo ate tebeera kubeera nga te ogisharingirako abalala wansi waayo mu comment section akabox ako okirira eno beera nga te osula wendowooza yo okusinzira ku byogeno kubeera nga te osanga katambi kano kakati omukyala Jennifer Fulfiga akiguddeko era nga waliwo katambi kengenda okubeera nga te kuzanyira awo Fulfiga yebadde mu kubeera nga te ayomba naye nga ayomba mu Lungereza naye abaana kye bamukoze ngenda kubeera nga te bikuterawo naawe osobola okubeera nga te obyewulirirako ebyasobola okubeera nga te bituuka ku mukulu Jennifer Fulfiga naye nga bannange ebintu byo si byangu n'akamu ebintu byo si byangu n'akamu era nga bwena bakugyeyo ew'omukyala Jennifer Fulfiga nina nembozi endala gyengenda okubeera nga tenkuzanyira awo enyuma ate nga n'ebyokuyiga mu ebiri biyitirivu tula butuuzi kalira beera nga te osubscribe nga twegatteko mu butongole buli wona baddese video ojja kubeera nga te ofuna notification awo nti kakati Fahad alina ekipya kyasobodde okubeera nga te atuleeta Sheikh Ashraf musomi wa dduwa enamba zisimu wansi awo ziyitawo ku buziteeka zimunoonye kajja kubeera nga takulombereddewo bikyaganye bijja kubeera nga tebitereera side endala Habibu Airport Pickup course nabo webalikamba tere ensonga zino kumona mawulire amumanyi notembaawo. You have the books, but no ideas. You have the books, no common sense. You have the books, no wisdom. You just have a knowledge. You are there for nothing. Nze ku mukolo n'ensaba emmere omanyi bwe bandaba bategeererawo nti Becky azze madde nakatandika okwekuba akasige amaanyi ne gabula ne bagaba bannaaye emmere etuuseewa bammanyi buli mufumbi wa ku mukolo akimanyi bwe bamugamba nti Becky atuuse ku mukolo tukole tutya tumuweereze naye mmwe abantu abanene how do you do it emmere ekubulako obubuzaawo sekere n'owulira ng'omukka tokyassa ndya mune mbadde nkunyumiza ntuuse nentandika okuba akasige ngenza okulaba amaanyi sirina njagala babuuza buli muzadde alinga nze oba emmere yo bagimpadde era erabika bulungi kakati mbabuli esaagala girya njagala gitwalira baana bange nyabo mpulira nga kana akamera akalungi sinawe ngenda banyumiza nti banne mbabuli leero ndidde emmere ku mukolo mpulira nga sigenda kugirya kangume njala ennume gitwalira abaana akati kyejagala obbagamba Katonda yagatta bond ya mama n'omwana nze gwe mulaba nkola ninga musajja abantu abandi okumpi bakimanyi osobola okunkubira olwaliro nga ndi mu kibuga noddamu okunkubira enkya leero lwennyini tera nti ndi wano gayaza osobola okukubira nti ndi wano gayaza leero lwennyini oddamu okunkubira ekiro ssaawa 2 ne nkugamba ndi ntungamu nkola naye nga nkolera abaana bange naye amanyi okujja n'akugamba nalabye gundi yaguze akagaali nange mbadde njagala akagaali n'okwata omukolo ogwa layisi naye ng'ofa kusanyusa mwana kirungi and I'm so proud of it. Katonda mwebaza kubanga abantu abatalina baana barelaxinga nnyo oluusi bw'abanga akyali muto relaxing oba olaba nja kukola maaso eyo naye bw'oba n'abaana kikkakata kukola bannange ensi yakyuka olina wootuka n'ogamba naye singa ku magezi gano gennina oluusi nga tosomye nannyo n'ogamba naye ku magezi gano gennina singa maama wange ne taata bampayo akapoloti kwe ntandikira obulamu singa ndi wala naye tuzaaliddwa nga twesaggulira mwenna mukimanyi kakati abaana baffe tuleme bakuza bwe tutyo omwana kolayo mu bw'obanga ozadde omwana ne bw'omugulirayo akapoloti kamu ne bwe kaba ka miliyoni 5 ne bwe kaba ka miliyoni 8 ebintu byensi byakyuka tetukyagula mu kibuga bw'oba olinze gula mu kibuga mukwano ogenda kufa nga toguze ettaka ekibuga kya miliyoni 6 ekibuga kya biliyoni naye njagala mumanye nti emyaka 10 just 10 years emabega bwe tubeeredde mu myaka 15 bwe tubeeredde 15 ettaka libadde ku miliyoni olinga agula yikanagana giguze emitwalo 7
abantu nga batunda amayumba agawedde milioni emu kitundu naye difference ya myaka 10 ettaka lya milioni 6 ettaka lya kawumbi kati njagala ombuulire abaana baffe bano baweeyo emyaka 2 okimanyi nti ettaka ligenda kutuuka nga liri mu biliyoni nga talina biliyoni togula ttaka olaba nga we tukaabira ebyeyo genda obwere okuba ekyeyo ng'owulira ke kakisa koosigaza katonda bw'onnyamba n'engende bweru n'enkuba ekyeyo nja kuba mmaze n'abaana baffe bagenda okuba nze njogera ku baana amampulira njagala kaaba abaana baffe bagenda kutuuka nga ebyeyo is a chance nga basaba katonda bagende bweru bakuba ekyeyo kale woba olina chance ne weba muto nga pulaani yo yakuzaala mu myaka 10 kola gula akataka omwana bw'alijja akasange tuleme kula nga abaana baffe nabo bakuze nga tebalina kiddako eno ensaani akumanyi tubonyebonye nnyo nze nina ebifo we ŋŋenze nga neekweka tebammanyi nendaba nina ekifo we natuuka sijja kyogera naye nakaaba maziga era nakubira kyali wange ne mugamba omuntu atamanyikiddwa abonaabona wane Uganda n'omukozi wa toyi wa kabi bw'oba omusanze mu kifo ne bw'ogenda mu hoteri n'osangawo omwana ng'akola mu toyi asobola okuvuma wane Uganda oli abeera mu mbagambe ki aba mu kafunga mu butuufu tekayina kikali naye okuvuma tekimutwalira sekendi ani akumanyi tukole teziwera ate temwesigula kibuga olwaleero ekibuga emyaka 2 emabega ekibuga kyali kyalo olwaleero kyekibuga kwatya kasente ako ne weziba milioni 5 baga waliwo akapoloti osobola ozisonda ate kimanye nti olwaleero olina obusobozi enkya tolina nina obufaananyi bwenkuba omwana wange nga atunda kasooli neŋŋaa naye mukama tokikola nsobola okufa mu ntaana gyendi newe mba nnafa nsobola okufiirayo ogwokubiri bannange tukole ebirungi tebigenda kuggwaawo ate ebintu byonna wonaabikola ng'oyina ab'eŋŋanda bw'okola kamba waliwo omusajja eyaŋŋamba kola eddaame neŋŋamba faya kyagala nfe faya naŋŋamba ne bw'ogulanga akapoloti ka miliyoni 2 kola eddaame kubanga bw'ovaawo abantu bangi bakoleredde baganda baabwe bakoleredde baŋŋanda bane tukolerera baŋŋanda be bagenda oli ebintu byaffe nga tufudde eddaame kitegeeza togenda kufa kwerinda wandiika ogambe nti bannange omufaliso gwange n'ekitanda abaana bange bali bisanga olwaleero birina amakulu birina bebibonyaabonya okugula nga tasobola bigula nga tasobola wandiika eddamu ogambe nti nakagula akapoloti kange kamu tomanya byanca tutambulira mu kufa ffe tuvuga emmotoka eno nentuuka esaani ntandika osaba neŋŋamba mukama abaana bange bankuumire bwe mba nvuddewo bagwe emikono emituufu butuufu nga ndaba ŋŋenda ate kati wekituuka kufa abazaala buli lwogenze muleebanga omukwano nga weebika oba olaba ogenda kufa obulumi bakyala tukolerera abaana tetenkanya n'akatono kolina okusonda tekugenda kuweza ssente kansonde mpolampola no z'okwatako zossaayo olwaleero poloti ey'emiliyoni 8 ekyaliyo ku Gayaza Road ekyaliyo wa naye mukwana emyaka 5 egenda kuba tekyaliyo nina kyenzijukidde bino bye twerimbalimba nti tuli mu kibuga gondi osulawa nsula eno mu kibuga wakati ogenda kutuuka nga bagundi tulina gw'owuliza gaba mu badda bwabwe mu kyalo mulowooza lwaki omuntu akaddiwa nadda ewaabwe ku kyalo wali mu kibuga ng'osobola okugulayo akataka ewammwe mu kyalo wagaana nodda ewaabazadde bo ng'okuze nga yeewali pulaani tugenda kukulaba neetwawukane kati tukyagendako out ffenna gundi tokyamuwuliza abantu nga buli omu yagenda dda oweegundi gula akataka ewammwe eyo gy'olaba ewala sidde gye wakulira abazadde bo baaliyo tebaatambuza obulamu gula akataka ne bakugamba nti mukyala gundi alina bano ka 3 ku 5 katunda ka miliyoni 1 kagule
tomanyi kijjancha bugenda kukyanga ya apartment tokyagisobola oza bagenda kuwa akasente paka ddi bwenfunayo gundi nampa nenfunayo ne gundi nampa paka ddi ogenda kutuuka nga tokyasikiriza ng'abaana abato be basikiriza nga ne boogezaako okukola kyokole kino nakiri abaana bato kye bakola nga weekolerere olye ng'omukungu ng'okaddiye apartment gy'osasula akakadde okyasobola kufuna ennyumba ey'emitwalo 3 n'osevinga n'obaako kyokola obulamu bwa kiseera until you live 100 years on earth n'omanya nti obulamu tebadde bwa kiseera bamugamba kanzirya nyinza n'offenca ate mmwe nyinza offenca muwangaala myaka 10 ng'oli mukadde bakubuuza abe wamwe baali baani sijjukira wali obeerawa sijjukira naye ng'olina ne ttatu nga weeyagala siganye weeyagale naye lowooza nnyo enkya ng'omuwa gwe tegukyasobola kunywa mwenge nga bw'ogunywa omubiri ogukuluma nga tokyalina akugamba jangu ewange nga tokyalina musajja akwegomba kasooke mbeeka story kano bwe nali nakazaala omwana wange Heather 2020 naddeyo mu ddwaliro ng'awezezza emyezi 5 nga njagala kunteeka mu family planning nga mumanyawo system ebyetiridde so nagenda mu ddwaliro lya bulijjo omusawo teyankeberawo anything yaŋŋamba bugambi kikyoyagala nannyonnyola empisa ereeta hormones nannyonnyola bikibeera n'abiŋŋamba naŋŋamba naye IUD eyo wansi akabeta ku wansi naŋŋamba tekalina buzibu munnange nga nzikiriza nga bakantekayo nagendayo nakava mu periods zange so I was 100% sure nti ndi safe nga banteeka mu family amange emikolo gikolebwa 3 months ewulira seetegeera naye musawo yaŋŋamba tekaleeta hormones ate nze mpulira nyiiganyiiga nkaabakaaba okudda mu ddwaliro nga ndi lubuto I'm telling you so nagenda mu ddwaliro ndi lubuto omusawo n'agamba bannange kisoboka ne kiba kitegeeza omuntu aba fatayiro nnyo biki sorry omwana yayiseemu kisoboka ne bampaawo n'obujulizi bw'abakyala abalala jjukira omwana oyo bw'aba nga ayise ku family yonna I think aba afudde taba mwana of course either maama gwofa oba omwana aba mufu oyo nga bamugjamu biruma nga bamugjamu bakozesa byuma ne bamugjamu nensooka nendi covering for over 2 months ne baŋŋamba kati komawo kati waliwo ak'omukono ogwo nno omwaka gumu akak'omukono we are 100% sure yes kaleeta hormones but you're going to be nenkakozesa 2 weeks mu wiiki eyokusatu ngenda okwekebera nga ndi lubuto olwo nalwo balugjamu kubanga omwana aba mufu baba jibu sirika munaye nga balugjamu olubuto ne lunnuma system yonna n'ekyankalana ebintu ebyo biruma abortion is more painful actually it's not even abortion ebyo ebintu bye bakozesa ebyuma nga bajjayo omwana oyo aba atali mulamu it's more painful even more than giving birth me I've tested both munnange nga mukwano gwange ngamba my bestie told me olava you need to go for a full check-up amalwaliro golagamu yes gayinza oba manene naye gagenda kukozesa ensobi genda bakukebere family ekyekolako ekyetakolako angenda mu ddwaliro eddene limanyikiddwa for family planning alina omulimanyi but I want to mention it nengenda omusawo nasaba omwami ankoleko ayozese gayina nkebera jibu dekampe story baana mmwe mundeke mpa abantu ebigambo bino owulidde yefula awulidde naye tawulira munaye ngaomwami yankebera omwami bwe yankebera nankebera yajakamba
nibanga bekubakuba obwama neŋŋamba kiki oba amagi gasiridde sikyaddamu kuzaala oba biki mwenjagala okuzaala kuno. Mwami bwe yajja n'aŋŋamba, are you married? Namugamba of course nina omusajja kuba nina n'abaana naye not with a ring but of course we hope so. N'aŋŋamba, Becky, I'm sorry to tell you this. You are 100% fertile. Tewali family planning egenda kukolako. Namuga kikyotegeeza. N'aŋŋamba tukukebedde. Family kyeyinza okukolako teriiyo. Bw'olibeeranga n'omusajja lubuto. Yaŋŋamba to the extent nti omusajja oyo ne waba amanyi withdraw. Ne mumaliriza bulungi, sorry. Amara is telling an old story, story y'abantu abakulu. Yaŋŋamba ne munabeeranga n'omusajja n'amaliriza bulungi nga mukoze withdraw, n'atamala ku cleaning that pipe. How do they clean it? Mbogenda mu musajja agenda n'akola urine. Wamala ofuka, awe ba clean. N'aŋŋamba n'atafuka. When you happen to have sex again, ne bwe kaba katonyeze ka spam, ojja kuzaala. You people, nze nzijukira nakaaba kubanga nali ndowooza kizibu. Obeera otya awo ng'oli 100% fertile. Ne ndowooza kizibu natya n'okyogera era teri akimanyi bantu bange. Kubanga naga ngenda kukola ntya. Family nali sikozesa family. Lwe nagikozesa, that's what happened. Nagenda mbulumi obw'amaanyi abaana nga bafiira mu, you know. Kati baŋŋamba nina kwegendereza nnyo biki kati ensonga ezo irina nakwewala musajja, you know. Oba sekyo kale ngali understanding nnyo. Era no one knew about it. Nenkubirako maama wange. Saamugambira naye namugamba, maama, mwe wammwe muzaala mutya, because bagamba most of the times omwana omuwala aba afaanana maama we. Nsonga z'okuzaala. Namugamba, maama, mwe mufaanana mutya mu kuzaala? Maama nanga, nze banaye family yagaana okunkolako munnange mwana wange. Last born wa maama bagamba omukyala agenda menopause ku myaka 45, sikyo? Last born wa maama wange yamuzaala wa myaka 47. Mbw ate abasawo ne bamugamba akyasobola okuzaala even at 50. Maama wange yagenda menopause at 54. Essaawa zinali 58. Yagenda menopause ku myaka 54. Kati we yanyumiza ebintu ebyo ne ŋŋamba, nenze bujo ntali obubogera banenga mmanyi kizibu. Era we nalabye interview ya mukyala Nalongo. You people, you don't know. Nawulidde nga nsize kikuwe nga, there are people just like me. I've been telling people I don't use family planning because I've ever used it sometime back. That was 2021. It was my first time, and so I can never, because it doesn't work on me. It doesn't. Era we mba nsanze omuntu abaate nga tayagala kuzaala abankyaye. But it's not my fault. I want to cry even. It's not my fault. Mukama bwatyo waba yakola ki? Waba yakukola. And it is a blessing, sometimes doctors say, but it's nze nabeeranga nkyevuma ngamba, why? Sisobola kubeera nga at least nzaala normally nga family planning enkolako, I'm sorry. Naye, you people sometimes kirungi okuletinga out kyeweemanyiiko because it heals some people out there. Bwe nalabye Nalongo ne ŋŋamba nange ndi muntu. Essaawa mbadde nga njogera sometimes nga ŋŋamba bwe mulira bwe mulira nti Becky ali lubuto mumanya. Bwe mba sirina mumanya sirina muntu aliwo. That's the fact. With a reason, it wasn't a joke.
abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.